We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Amazima gali nti CDF wa Uganda atandikenga ku recordinga audios zabanga atuwe waberewo nti statement ez'amakulu CDF ze yabadde zokkolera banna Uganda atwandigale nti munnaye abadde ali ku physical police okitegeera abadde ayogera ebintu kwegamba ebizimbe eggwanga ebitwala eggwanga mu maaso bati ngoze kwalaatinga na kuwooninga banna Uganda jabo omala okulonda dde ewaka naye ng'olina kujjayo kapapula osomeko. To all Ugandans, after casting your vote, go home. Walaba nanga atasoma akonsokodde okwogera nga sisomye kapapula naye CDF omulamba gamazima gali nti Museveni talina muntu yenna gwayagaliza kukulembera ggwanga lya Uganda mu bwongo bwe takirina. Naturally Museveni amanyi nti yalina capacity, yalina knowledge, kwegamba Museveni alowooza nti teriyo muntu mulala ayinza kutwala ggwanga lya Uganda mu maaso ataliye. Ku mulundi guno bannayuganda bwe munaaba temwerwanyeeko, bwe muwulira ng'omuntu abagamba nti kano kayinza okuba kalulu akasembeyo okulonda president, tekuba kusaaga, aba akimiininga. From credible sources tuyinza okuba kano ke kalulu akasembeyo okubwa mu ggwanga lya Uganda nga tulonda president. Okitegeera nti Museveni aba ayolekedde kufiira mu buyinza kati ateeke mwani bw'abanga atumye okukyusa obuyinza mu mirembe, bw'abanga aganya okuva mu buyinza mu mirembe ng'ayagala kakatikako bantu be
mutufu ono gwateeseteese okuteekako. Senga Museveni yali ayagaliza omuntu yenna okukulembera eggwanga lya Uganda, senga yatwala dda mutabani we ku ssomero, senga yamuzaayo dda, kubanga okusoma tekuliiko myaka. Ne mutuufu tuswala ebyaddala, tuswala. Mbadde nina emikutu egy'enjawulo gye nsoomaasomako egiwandiise ku CDF wa Uganda, ne mu comment section ng'abantu bagamba nti lwaki CDF ayina nnyo ensonyi, mbu CDF ali shy. Abalala ne babaddamu ne babagamba nedda, tali shy, naye byasoma oba byayogera abisoma kapapula. Mu butuufu n'endabira ddala nga tuswala, mu butuufu tuswala, naye nga Museveni twamukola kimazima ddala, twamukola ky'okudisavinga kino nga Bannayuganda. Abaana b'abantu abasomye be bakwasa embooko okujja okukuba abantu eno ku makubo. Abasomye abalina ebitabo abali mu magye babakwasa mbooko kujja kukuba abantu eno ku makubo. Mutabani w'omukulu ate ye n'abeera mu ofiisi, kale kyewuunyisa. Abalina ebitabo be bakuba abantu ku makubo, ate abatalina bitabo be babeera mu z'ofiisi. Mutabani w'omukulembeze. Naye ndowooza kyobalaba nga ne bano abaana ba muzeeyi abalaba bano tebeenyigira nnyo mu active politics, mu public offices ezo kujjajja nnyo, kirabika nabo oluzungu lwabwe lutono, ye mazima. Ne ku bazadde b'abaana bano obaani eyali omugezi, obaani abaana gwe baatwala sikitegeera. Musajja addeyo asome, ge mazima, ge mazima. Omusajja yeetaaga addeyo asome. Sajja naye addeyo asome. Tebagenda kuforcinga nga bawalukagga bokka nti walukagga teyasoma, abapolisi bamubeera bubiiri ki naye ng'ate n'owaabwe yennyini, ate ng'ali mu bifo ebinene, naye nga naye ebitabo bye 5 egwe tuswala, byaddala tuswala. Peace. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent. Eno message ekutuukeko, musindike message eno banayi. Nabagamba ebizibu byonna biba byange. Gwe ky'oba onkolera kimutaaginga wano Muhoozi Kainerugaba n'abamulya mu lubalo kuno kubalabula ate nga mbabuulira mazima. Muhoozi olina emyaka 55 something. Kitegeeza okyalina emyaka egiweraawerako ku nsi. Olina abaana ozukuzza, togenda kuwangula Munnayuganda. Tubakooye Bannayuganda bakoowu babakoowa. Lwaki? Si lwakuba nti mwakula bubi, si lwakuba nti temulina mpisa, wabula Bannayuganda babakoowa lwa butti, butemu na butawa bbali maanyi g'Abannayuganda nandiyosa. Kyekyaba kyaya. Muli babbi, temuwa bbali tuyoza Abannayuganda. Mukolera wabweru w'amateeka. Eggwanga lirina constitution. Mukutte constitution nga bwe mwagala, mukoze buli fujo lunaku Bannayuganda. Mwegulumiza. Ate ekintu ekikyasinza okuba ekibi kwe kubanga Uganda yonna mwagifuula y'abantu boogera lulimi. Uganda si yammwe. Kitaawo abamugwira obamugwira, Uganda si yammwe. Uganda oli mu budami, ne kitaawo mu budami. Ensi etali yammwe temusobola kugiwamba, era temuligiwamba. Wabula mubadde mwasiba Bannayuganda akatambala nga mukozesa Bannayuganda bannaffe okwewaŋŋamya kufu. Wallahi ya Mungu akatambala twakajjako twababuuka. Muhoozi diiru yayiika. Mukkirize nti diiru yayiika. Mugezeeko okukwata obuyinza mubuze mu mikono gy'abantu mu mirembe. Muleke akalulu katambule mu mirembe. Bannayuganda bagenda kutuuma akalulu mu mateeka. Amawulire amabi gengenda okuwa Muhoozi nti mu mateeka ne bw'onaaleeta ennyo, ne bw'onaaleeta emmamba, ne bw'onaaleeta ki, the world is watching you. Towetuli okubaanika. Wallahi ya Mungu temugenda kuwangula Munnayuganda. Bulijjo kitaawo alimba ensi ti Bannayuganda be bamulonda. This time around Bannayuganda be bamugamba tuviire. Gwe tolinaawo ntebe ya bukulembeze mu Uganda kubanga tokisobola.
n'amagye togasobola bakukuza n'ekyekyo va mu bannayuganda mubaveeko mudde wali mulungule mukyalina omukisa bannayuganda okubasonyiwa mukyagulina naye gye bukoma okwewobase ennaku 3 ze musigaze okulongoosa ezo ennaku 30 muzikozesemu eddaabuliro okweddaabula kwe kuliwa muve mu byobufuzi bannamagye mujje poliisi byobululu mudde bbali muleke Kyagulanyi akube kitaawo akalulu akkiriza agende lwakitula awo mujja kutaakiriza awatali ekyo tugenda kubatwala nga temuli alisa mun'ekitala alifa kitala lowooza nti ogenda kututta naye afuta okututta naawe ogenda kufa ago mazima you cannot win people of Uganda, you cannot win them. Bwe muba musigala mukyali awo mulina ababalimbalimba mukyasibye omulowooza mukati mwasimba amakanda mukati muli banywevu emmundu tewangulangako muntu wa bulijjo mukozi mutambuze BDN mugezeko va mu byobufuzi dderi gye baakuteeka ate tukimanyi oliwo erodiyo toli munnamagye oliwo erodiyo